Ekitongole kya poliisi kirambise ku biki ebisaanidde okugobererwa ng'omuntu yenna ayolekera ekigwa ky'abajulizi Namugongo. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga, omuntu asaanidde okutambula n'ebimwogerako ateekeddwa okulya era yeewale okulya nkuzibwa wabula okulya emmere eyidde si kye kyokka ateekeddwa okwewala okwerumya enjala, ateekeddwa okunywa amazzi amayonjo n'ebintu ebirala. Ono era abakuutidde okugoberera amateeka agaliwo agakwata ku byokwerinda era n'asuubiza nga buli kimu ekiri mulaala okuwa obukuumi eri abantu abo abagenda okulamaga. Weegendereza ebintu by'oba otambudde nabyo, amasimu, waleti, abagenda okutambuza abantu abakuliridde mu myaka n'abaana balina okulaba nga obukuumi bwabwe weebuli bumala. Tugezeeko okwewala abantu be butamanyi abagwira kubanga bakigwanyizi nabo batera okukozesa omukisa guno okufunamu. Enanga alaze biki abantu be bateekeddwa okujja nabyo wabula nga bino byakwekennenyezebwa era byakukyusibwamu okusinza ku mbeera enaaba eriwo. Ebitulikatulika mulimu abaagala okutambula ne perfumes perfume ezo ezimu tetujja kuzikiriza kubanga kibeera mu kika kya aerosols, mubeeramu gaasi muli. Ebikapu bino eby'oku mugongo oba backpack ennene, baluuni kubanga mulimu asobola okwasa baluuni awo n'alyoka aleetera abantu okutandika okupapa. Omuduumizi wa poliisi asiimye abasirikale abakoze obuweereza obw'enjawulo okulaba nga abanamazi batambula bulungi. Kyo twagala okujjukiza bannayuganda nti obulabe bubeerawo, obulabe obwetoololera ku butujju ng'eggwanga Uganda, era tuyina abalaba abataagaliza ggwanga lino nga bwe twalaba emabegakaawo ne ku bimu ebitambula mu mawanga ag'enjawulo. Kiraga nti ebikola eby'obutujju byo gyebiri era byo tebiraga budde na kiseera, so okusigala nga tuli bulindaala mu buli kimu. Mu buufuwe bumu n'omuduumizi wa poliisi ey'ebidduka mu kampani emirano Rogers Kawumansereko alaze entambula y'ebidduka awamu n'enguudo ezigenda okukosebwa mu kutambula kuno. Ono era alaze n'obupande oba ziyite sitika abantu oba ebidduka ze biteekeddwa okuba nabyo era nawwa we bigenda okusimba. Olwo ekyaliwajjala okudda enaalya lugenda kuba one way. Emmotoka zonna eziba ziva ekyaliwajjala Trade Center zigenda kuba ziserengeta ku Serengesi okugenda ku Northern Bypass ku nkulu ng'eyo ennene enaalya. So tetugenda kukkiriza motoka ziva naalya kwambuka genda Namugongo, era n'obuguudo obwo bwonna obweyunga ku olwo oluguudo obuva mu bwalo obwo obuli awo. Buli afulumyayo emmotoka ye alina okuba nga aserengeta okudda enaalya so si okudda muli. Mu buufuwe bumu atangaza ku nguudo ezigenda okukosebwa era n'ajjukiza bannannyini bidduka nga bye bajja okuweebwa ebipapula singa banaaba tebagobedde ebiragiro bino. Siteegi zonna ezira takisi mu bitundu ebyekyaliwajjala, Sonde, Namugongo, Naalya mu kiseera kino nga pulaani eno egenda mu maaso tezigenda kubanga zikkirizibwa okuba nga weeziri. Abantu bonna bwe tunaasanga ku siteegi ezo tugenda kubakwata ate era tumusasule ebipapula byaffe, tujja kuba tubawa ebipapula. Emmotoka zonna tezikkirizibwa kusuulibwasuulibwa ku kkubo. Tusuubira emmotoka zonna okubeera mu paaki. Emmotoka zonna zetunasanga zisuuliddwasuuliddwa ku kkubo ng'abantu baziretsaawo zijja kusikibwa zitwalibwe ku poliisi ng'ate gwe nnyini mmotoka eyo gw'ogenda okusasulira ebisale ebyo okugattako ne tiketi tunaaba tukuwadde. Okujjukira olunaku lw'abajulizi lwakubaawo ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga. Ebiggwa bibiri byakubeerako ebijjukizo bino omuli eky'abakristaayo awamu n'abakatuliki si kye kyokka ne ku Mamre Prayer Center ejjanda nayo baakujjukira abajulizi. Mu buufuwe bumu n'abasiraamu ku lunaku olwokutaano baakujjukira abajulizi.
Yesa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.